بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين. الله سبحانه وتعالى قام والتين ليد أمتي وبيت والتين وبريك ببران بريوا والزيتون يندايرا أمتي وبيت والزيتون بريك ببرا بكمروا مبتو waturi sinina yendayo olusozi turi olusangibwa mu ddu oluriko ekisenyi Sinai olusozi olwo Allah subhanahu wa ta'ala kwe yayogerera ne Nabbi Musa alayhi salam. Allah nalwalurayira wa hadha albaladi alamin. Allah agamba ndayidde n'ekibuga kino Makka, ekibuga ekyemirembe. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba faman dakhalahu kana aminan, buli yenna ayingira mu Makka abeera wa mirembe. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, mazima twatonda omuntu mu kifaananyi ekisinga obulungi mu bwesimbu. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu nga tafaanana na bitonde ebirala, n'amutonda mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi mu bitonde byonna bye yatonda, n'akiyimiriza ku magulu abiri, n'abeera nga akiwa okwogera ng'ebitonde ebisinga obungi ebisobola kwogera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nakola omuntu mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi, ne mupanga mu mpanga esinga okubeera ennungi. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم oluvannyuma olw'okubeera nti namutonda mu kifaananyi nange kye neenyumiririzamu nti kirungi, radadnaahu tutuuka ekiseera ne tumuzza emabega, asfala saafiliin, n'abanga wa wansi nnyo mu bya wansi. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba nti waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fi lkhalqi, omuntu bw'empangaaza ekiseera kituuka ne mupangulula ne tumukendeeza amaanyi mu biyungo bye. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bw'akaddiwa amukendeeza amaanyi mu mubiri, agaali amannyo ne gafuuka amalibu, eyali alaba oluusi afuuka muzibe, eyali ategeera nga takyasobola kubeera nti ategeera yeerabira sinakindi n'okuwungira ddala. Allah subhanahu wa ta'ala azza omuntu emabega mu ngeri eyo nga gy'atugambye إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا كجك بكرزا وعملوا الصالحات نبكر من فلهم أجر أبين تيرا يابوي غير ممنون إتالي يكتكو وغا إتسالككو يا لغندرزو سنغو متواتوكا ممياكا إجو كبيرانتي أكندزدوا ماني أبيرانغا الله مساسولا بابا مكرزا ومساسولا واتسبولد كبيرانتي أكوليغو yakolanganga akyalina amaanyi. Ekyokulabirako yali ng'asiiba ennaku eza sunna ng'akyalina amaanyi, naye bw'agenza agonda amaanyi nga gamuwedde nga takyasobola kusiiba nnaku ezo, Allah agamba ebiseera bye yasiibirangamu singa biba bituuse musasula ng'eyasiibye, kubanga mulimu gwange okumusasula, empeera eyo najje yamani tegenda kumukutukako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oyo ye muntu yekka atazzibwa mabega kubeera wa wansi mu bya wansi, kubanga obukadde bwe busasulibwa nga mu bya ibaada nga bwe yali ali w'amaanyi. فما يكذبك بعد بالدين. Allah agamba nti fama yukazzibuka, omuntu kiki ekikulimbisa oluvannyuma lw'okutegeera, fama yukazzibuka ba'du biddiini, kiki ekikulimbisa oluvannyuma lw'okutegeera nti Allah yakuyinako amaanyi n'olimbisa nti olunaku lw'okuzuukira terujja kubaayo. أليس الله بأحسن الحاكمين. أليس الله تلي الله سبحانه وتعالى بأحكم الحاكمين ومرمسي asinga abalamula bonna
atalya nguzi, ateeyisa bubi mu kulamula kwe. Allah subhanahu wa ta'ala tulina okukakasa nti ye mulamuzi asinga abalamuzi bonna. Kyova olabanga muzimu mu hadisi ya Tirmidhi eva ku Abi Hurayra, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga atuuse ku kigambo ekyo yagambanga, oba nabbi yatukubiriza nti omuntu bw'atuukanga ku mbeera eyo agambanga mu aya eyo weesikomererayo, bala wa ana ala dhalika min ashahidin, weewaawo kituufu nange ndi mujulizi nti Allah ye mulamuzi asinga abalamula bonna.